computer misuse koti yaligobye okuligoba kwalyo kinawe kiyambira ffe abamawulire kwa buli omu abadde ati abaga computer misuse ajja kuba computer ajja kola ne ba tiktok bano abajja ne bayogera ebigambo ebimu kinawe kibayamba amateeka mu ggwanga tulina mangi liri lyalina akantu kawaayiro kamu nti kasita obeera ng'okozesezza essimu kebere katooki okitegeera kwegamba liri lyayanguya bwanguya mu bakwasi b'amateeka naye njagala kukakasa ndaba tokemebwa n'ogamba nti ojja kutandika okuwemula kubanga etteeka lya computer misuse balijjeewo nedda amateeka gye gali amalala okitegedde togamba nti ojja kwogera kalebule ku muntu ndi sendi namusanze ngabba nga sendi tannabbako etteeka gye liri eddala erisobola okukwata nga si lya computer misuse etteeka baaliggyeeyo lwa koramu teyawera parliament abantu tebaawera nga baliyisa kitegeeza ki ndi parliament bwerikwata n'erikomyawo ng'ababaka bawera ne liyita okitegedde liddamu ne libeerawo saba ne bw'oba onyiiza otya ne bw'oba osanyusa otya ebintu bibiri tubyewale ffenna twewale okuwemula twewale ekintu ky'okuvuma abantu twewale okwogera ekintu nga tosobola kukiwaako bujulizi etteeka eryo kooti we yaligobya abantu badde basuubira mbu buli muntu eyasibwa oba yateekebwa mu nkomyo olwa computer misuse agenda kuteeka omanyi buli waggulu w'omumanyi waliyo omumanyi asinga ekyo saagala kikomentingako because nsuubira ekyo kisaana omuntu munnamateeka n'akikuvuunulira kuba nze wali byonna byenkuwadde nkuwa ndowooza yange but kyensuubira kye nalindabyeko omuntu mu kkooti nga bamutadde aba afuluma kuba jjukiro bagenda ommuta abaawaaba oba prosecution ebeera emanyi nti omusibe gundi bagenda kumuta olw'ensonga bweti kakati bali kkooti olwamuta bano ne baleeta omusango omupya ate waliwo n'ekizibu ekirala abantu kye batalina kwerabira abantu oli ajja kusalawo agambe nti guli gubadde criminal asuwinga omuntu for civil agambe njagala ondiyirire $5,000,000 bwe zikulema akuteeke munda emyezi 6